ne bagenda ewaka. Oluvannyuma bamaze okugenda nga bavudde ku ssomero bafuna amawulire w'omuzadde ky'omwana omu Kevin yali takoze ki tatuuse waka. Poliisi eriko omusajja gwekutte ku byekuusa okuwamba omwana ng'ava ku ssomero oluvannyuma n'asaba essomero obukadde 10 okumubawa. Poliisi eriko omusajja gwekutte ku byekuusa okuwamba omwana ng'ava ku ssomero oluvannyuma n'asaba essomero obukadde 10 okumubawa. Manya Nabakoza Esther nga ndi ttica wa Kevin. Abaana twabata ne bagenda ewaka. Oluvannyuma bamaze okugenda nga bavudde ku ssomero bafuna amawulire w'omuzadde ky'omwana omu Kevin yali takoze ki tatuuse waka. Omwana omu Rachel yatuusewo ewaka. Situka n'omuzadde n'agenda ku poliisi n'aripootinga. Naffe ne tugenda ku poliisi ng'essomero ne tukola ki ne turipootinga nti omuyizi waffe abadde agenda ewaka akoze ki abuze talabika. Batusaba millions 10 batugamba obutaziweereza omutwe ne butagusulako leero tutekuliko amaaso nawe bitu. Kigambibwa nti Rogers yayambibwako owa bodaboda okusobola okutwala omwana ono mu kifo gye bamukuumira e Matugga era ng'ono gy'abadde asinzira n'atandika okukubira abakulu b'essomero lino amasimu agabatiisatiisa nga bw'abasaba obukadde 10 okusobola okumuyimbula, ekintu ekyawalirizza abakulu okwekubira endulu ku poliisi eyasitukiddemu era ng'eriwamu n'ekitongole ekikuuma eddembe kya Flying Squad ne batandika omuyiggo era baatandika okutulakinga amasimu ga Roger paka bwe baamuguddeko endejje gy'abadde akwese omwana. Enkya ya leero poliisi eddiza abazadde ba Kelvin Sihankanga David ne Nabweteme wamu n'omusomesa omwana waabwe era wano we babaliza ne poliisi okubayambako. Buuza muganda kuba yajja ng'akaaba ne mubuuza Rachel okaabira ki ne mugamba munnaaluwa ko yema n'aŋŋamba Kevin bamututte ku ppiki bamututte ku ppiki kuba babadde beetwala ng'ate beekomyawo ewaka. Bise okusinziira poliisi omulimu gwe yakoze okunyonyereza kola ki paka babakutte tukubira nti omwana bakoze eki tumulina era mujje omunone era twebaza poliisi olw'omulimu omunene gwe yatukoledde kulabika nga etutaddeko amaanyi okunyonyereza wamu n'essomero nayo lyataddemu amaanyi n'abatuuze abadde batubeereddemu. Luke Owesigire amyuka omwogezi wa Kampala n'emirwano annyonnyodde engeri gye basobodde okukwata mu Rogers era n'asaba abazadde okubeera abeegendereza ku baana baabwe. Poliisi ya Flying Squad yasobodde olunaku olw'eggulo obudde bwabadde bwakiro okuba ng'etaasa omwana omuyizi myaka 5 Ssesanga Kevin nga abadde asomera ku ssomero lya Green Care School esangibwa Kavule Matugga. Okusinziira ku statement ze twalikodinga eri abazadde ne bannannyini ssomero bategeeza nti omwana yawambibwa nga 15 omwezi guno 2019 eri omwami eyali atannategeerekeka oluvannyuma lwa ssomero okumuta. Zaali ssaawa 7 ne bamuta nga wakudda waka naye teyatuuka bw'abazadde. So okunoonyereza kwatandikirawo oluvannyuma lw'okuleeta alipoota ku poliisi olunaku olwo lwennyini era ne tukitegeerako nti ate omwami ono ayateebereza okuba nti yali awambye bwe twakutte olunaku olw'eggulo Galiwango Rogers yali asaba obukadde 10 okuva eri bannannyini ssomero. Twamukwatidde endejje era essaawa zino aleeteddwa wano ku Central Police Station ng'ali mu custody ya Flying Squad nga tugenda maaso n'okunoonyereza ebisingawo. Waka bwe nnyinza okuwa abazadde kwe kusigala nga basaayo omutima eri abaana baabwe. Kituufu omwana oba omutuusiza ku ssomero bulungi asomye naye saayo omutima wadde nga nabo babeera mu kitundu kyekimu ate essomero weriri kuba abo obala kilomita ntono nnyo okuva actually ezirina mu mita okuva we babeera n'essomero weriri naye akabi kasobola okutuuka ku mwana.